Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenze ko mu Endobeso nenga tubera bikinta buli kyomwaka kigera kubeera luwere naku z'omwezi nga lumu January 2024 bannange enteekateeka buli omu kyekiri ku mimwa gy'abantu mwena mugwere mu kisaawe Kasana abayimbi banene bokka Bebe Cool, Kenzo, David Rutalo, Gravite, Karole Kasita. Oh. Hello? Hello, Nyabo. Wange sebo. Jebale ko Nyabo. Ompulira? Nkuwulira sebo. Ani ono? Nze bampita Mukunja wa BTFM. Mukunja bale kunkubirako sebo. Kakati? Sebo. Wangambye nkukubireko nti olina kyoyagala nkolereko. Ye Mukunja mbadde nina ekizibu naye nsaba kunnyamba. Nina omwami wange. Naye tekiba kibi okumwogera amannya. Yani? Ye gali wango. Naye omusajja simutegeera. Asomba engoye zange. Azitwala simanyi gyazitwala oba azitwala mu basawo oba azitwala wa simanyi Mukunja. Ate nga mbadde nsaba kunnyamba kubanga nawulirako ko ng'era nga oyina ensonga y'emu eyo gy'okolako. Eriwa? Nga oyina oba omuntu gwe walobesa. Wakubira essimu ng'era ng'ensonga eringa y'emu ng'eyagala okufaanagana. Eyo omusajja ng'era alina ebintu by'omukazi by'atwala. Ye Mukunja nagiwulirako bagwali mwezi ki. Naye njagala nange kumanya omusajja engoye zange azitwala ku basawo era abeera agenze ku basawo kukola ki oba kundoga ki sibitegeera. Kati njagala Mukunja onnyambe ofune nga bw'omundobeseza mmanyi kyatwalira engoye zange. Kyekyo kyokka kyoyagala? Mpozi Mukunja n'ekirala njagala kumanya n'omusawo waawa. Njagala okumanya omusawo waawa. Kale Mukunja. Kakati enesimu wampeereza yani? Esimu si ye, esimu ya mukwano gwe nnyo nfiira bulago babeera bonna buli wamu batambula bonna. Bamuyitaani? Kintu. Bamuyitaani? Kintu. Si ya musajja eyo ya mukwano gwe. Kale sebo ne. Beera ku kusimu tovaako. Kale sebo. Ky'omuziki ekisinga ku beat fama kiwa General Hardware batunda byakuzimbisa gendayo bigule matuga ku mabanda Semuto Road. Hello? Kintu? Sebo obadde ki ate? Ompulira? Hello? Ompulira? Sikuwulira bulungi. Eddoboozi liri wansi. Ompulira? Sikuwulira bulungi. Hello? Kintu? Wanyi sebo? Ompulira? Kuwulira sebo? Kati luli obadde tompulira? Mbadde sikuwulira sebo nga mpulira esimu evumbeera nga sibitegeera. Kakati? Nze ndi wa poliisi.
wa polisi mukamu kwano gwe yalese wano complaint kwano gwange kyafande olina bakwano bo bameka mukwano nyina mingi afande kabisa kwawula mukwano kibe yeyazza mukagali wango mukagali wango yafande wangi yafande ate yakugambye ati yalese wano nga complaininga ntino ki mbu buli lwokyala ewaabwe ndi buli lwokyala ewaabwe yafande nti engoye ze zibula engoye ze zibula mbu buli lwokyala ewaabwe engoye ze zibula kyategeeza engoye ze nzazibba agambye nti munnange nti buli lwokyala ewaabwe kintu sigwe kintu yenze kintu sebo mbu buli lwokyala ewaabwe engoye zibula kakati naye aguli mu complaininga nti oba engoye ze kwegamba ali awo mwena muli ba suspect bananga afande nze siri mubbi kyagamba nze nali nzizeke ewaabwe nenyingira mu kisenge kyewaabwe ali ebyo bye yagamba nti oluusi aba mu ffumbiro tamanyi oba omana lwoyingirako mu kisenge nze buli wenkyala ekitegeeza ye yagambye nze ndi mubbi nze nzija nenyingira ewaabwe mu kisenge nenzija engoye nze nali nyingiddeko mu kisenge kyafande oyo mukazi muyaye buyaye alabika andi kakati gwe oyinza okuba nga bazaanise kuwaya nozaanulawo nozitwala oyinza okuba zirese mu ddiiro noziteeka mu nsawo oba mu mpale nodduka nazo afande alabika oyo omukazi sebo naawe yali talina mulimu agende Nansana kabotiike yatandikawo alabe oba engoye teziriiyo gwe bawaani bawerike nnyini ono gali wango yakola ki bawe yali talina mulimu agende Nansana alabe mu kabotiike yatandikawo bawe yabbayo engoye n'azitwala mu kabotiike Nansana era muzibba babiri afande kirabika obwongo bwo bulimu obuugi kyenkunyonyola tokitegeera oba okinyinyonyola bwe wabitegeera otya kati olekayo munno ng'ate engoye muzibba aba afande olabika olinako ekikyamu kale Endobeso mugiwulidde omwami yafuuka investor aba investor mu ngoye za mukyala afande bali tuwereza kale sebo kakati kasita omukyala awulidde kati awo yeesalirewo alabe ekigera maaso yesalirewo amannya nze Haji Kasule nga mbeera Kabowa naye kitegeeza nti omwami engoye za mukyala we naye azitwala mu kabotiiki ako basobole okufuna ssente naye bannasajja bobanga ddala tonnaba kwetuuka kubeera ng'olabire lwaki oba owasa kati tiwuno naye ateekeere esigadde ndi Haji Kasule amanya tetinamponyiwa ne Kabowa naye ekyewuunyisa abantu balina ebizibu kati ate gwe nnyini obba amakaago nange kikyamu nnyo lwaki bankwatire wa neiba bankuba emiggo abasajja abawulira Endobeso eno banne muve okwekululira mu nsawo z'abakazi n'okubba mayumba gammwe gennyini sigadde ndaja tinaaponye Kabowa webale amaka afande obugi bumpiitire mbunywe sensawo ematimu kanyampisa gemanya omusajja eyabba engoye ze nga zikawa mu kabotiiki esajja nga kisiru nnyo omusajja agenda amazima nze abasajja beewuunya musajja agula envaaze ne bazifumba te ne bazimukwatiramu ekiro ng'azibba ayagala bankwatire wa neiba lidako bakuwe abasimusi good morning nasazimonika naye mukyala gali wango bwe bibanga bituufu ng'omwami wo yabba engoye kati naawe abasajja mutuuseewo bannange kiki kyemuteekole bannange mukyala gali wango kyemba manyi linnya omwami wo akageera ogendeyo ku botiiki olabe okonfaminga oba kituufu yakubba engoye zo bw'abanga yakubba omanye nti olina omubbi mu nnyumba kyamani kyabadde ali ekosoba abatumidde si mubbi bw'abanga yazitwala
business ogituulemu. Omukyala kimanye nti engoye zatandikawo omulimu business esobole okuba nti ekulaakula n'egende mu maaso. Agende mu kabotiiki kaabwe asangeyo engoye z'oba azaagala. Atuulemu. Aleete n'endala. Ate tazijjaayo. Naye abasajja temutudde. Ekirungi taswala ku basawo. Yakola botiiki kati aweeyiye. Ono Malinda ekawuko. Investor. Ng'alondamu bupya. Genda osabe omulimu. Ate akole mu ngoye ze. Ne bannaye.